omwezi guno mu mawulire gaffe twakulaga eggulire ng'abazadde abawerako abaali basobeddwa olw'abaana baabwe okupookya n'endwadde z'omutima bafunye abazirakisa okubayamba okutwala abaana mu ggwanga lya Buyindi ku bwereere okulongoosebwa mu mbeera ya zinunula omunaku lugaba azitunga kiro. Oluvannyuma lwa ssabbiiti bbiri bano nga bafuna obujjanjabi e Buyindi, olwaleero bakomyewo okwaba obwe ng'abazadde basagambiza ng'akimezezza okwenjala olw'abaana baabwe okussuuka obulungi. Omwana wange ali bulungi batufiidinze batulaze omukwano bannaye mbeebaza ate era batugambye eddagala lyonna bagenda kuyimirira naffe paka abaana nga bawonedde ddala batuwadde ebyo ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Naye omwana kati ali mu mbeera nnungi nnyo, eyindi yabaatuyisa bulungi nnyo, tetwafuna buzibu yadde okuva we twatuuka paka kuvaayo tubadde ng'abaagenda ewaka. Ekitongole ky'obwannakyewa Earth Heart Foundation eky'Oweekitiibwa Rita Namyalo nga kikolagana ne banywanyi baakyo okuli Indian Association Uganda ne Rotary Club of Kampala Sese Islands be baavujjirira enteekateeka zonna, era bano balaze essanyu olw'abaana bano okujjanjabwa ne bawona, wabula era bano beeyamye okwongera okulabirira abaana bano okutuusa nga bawonedde ddala. Tetukomye wano wokka wabula tugenda kubeera n'abaana bano eno okulaba nga bassuuka, tugenda kubaako bye tubawa okulaba nga obulamu bwabwe butereera nga bayise mu operation eno. But now Healthy Heart Foundation has been facilitated by Rotary International to take care of them here for the post-operative medicines until they come out of complete medicine free. We have a vision of doing supporting 100 children in this year. So far we have done close to 30. Abooluganda lw'abaana abafunye obujjanjabi beebazizza nnyo ebibiina bino olw'okubajuna, era wano basabidde gavumenti nayo okubakwasizaako okwongera okutuusa obuweereza ku bantu ab'enjawulo abali mu mbeera embi. Nebaza aba Heart Foundation okunzijanjabira omuzzukulu wange Miracle Namuli, byonna bye mumukozeeko, abasawo abamujjanjabye, ekibiina ekyamutwala, abasawo abakola okututuusa ku ekyo ekibiina ekyabatwala, tubeebaza nnyo nnyo nnyini. Ssente ze muwa kuba MP empitirivu, ate siti gavumenti yaffe mubeere bakisa ne bamusazeewo nti omwaka katujjanjaba abaana b'omutima 5 kwa bw'ovunaanyizibwa mu busobola. Sente muziina. Eddwaliro erijjanjaba emitima mu ggwanga likyali mulimu erya Mulago Art Institute, era omwogezi w'ekitongole ky'obwannakyewa Earth Heart Foundation Louis Kilonde awanjagidde gavumenti okwongera ensimbi mu byobulamu naddala mu malwaliro agakola ku ndwadde ez'amaanyi nga zino. Tusaba eyongeremu amaanyi naddala mu zino endwadde ng'ez'omutima okulaba nga amalwaliro geeyongerako n'abamanyi mu ndwadde zino eno nabo beeyongerako okulaba nga abalwadde mu ggwanga lyaffe wano eno bafuna obujjanjabi. Bino bijjidde mu kiseera ng'olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'okwefumiitiriza ku bulwadde bw'omutima, era nga mu kiseera kino Uganda okusinziira ku bibala ebiriwo buli mwaka abaana 1,600 bazaalibwa n'endwadde z'emitima, wabula nga ku bano abaana 8 be beetaaga okulongoosebwa. Dennis Ntege, BBS Terefayina, ageesigika. Omuloodi meeya wa